Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Nkoze video no okulaga ntino oku odalinga engoye ezimu online si nnungi. Ojja kulaba ekigoye kyange ekya bbulu kina odalinga online nensanga nga tekintuuka kubanga size teyali yeeyonga mu muno mukintuuka naye ng'obuwanvu nga ndi mumpi nga tekyo kiwanvu kitaga mawanvu nga ne bwe nyambala kakondo kiba kikola kiba tekintuuka bulungi baso atambula. So guys, ngomanyi nga tuna subscribinga, please subscribe to my YouTube channel, comment bwe kaba kakunyumidde ka video kange osobola n'okasharingako ne ku mukwano gwo, era akagoye oba ka design koyagadde mukwano osobola okakomentingako awo netegeera nti kana akagoye kanyumidde gundi kana akagoye kanyumidde gundi mukitegeera ba mikwano. So tugenda nga bwe tulaba video y'obugoye bwaffe. Ndeeta video ez'enjawulo akansanyusa kendeeta akanzija mutima akanzijira mu bwongo bwa ku mutima kendeeta nsobola okukola ki nsobola okukasharingako nammwe. So guys, obuzibu bwe tulaba mu odalinga engoye ku online ogenda odalinga nga tezikutuuka kati ate tosobola zizaayo tolina gogenda kugamba nti kubanga tumanyi na gye ziva tumanyi n'ekifo gye kiri kubanga bakoma zikuleetera just gosasula nosasula ne delivery okitegeera. So kati awo oba olina obigumira oba osobola otundamu ne bakuddiza sente zo gyemu olutunda oba tosobola ng'osobola olwambala ng'olwambalirayo oba tosobola ng'okola ki ng'ofuna g'okola ki ng'olugabira. So kati ba mikwano tugenda mu maaso nga tulaba ku video oba obugoye bwaffe, era akagoye akatansaanire ojja commentingako awo okole ki mpe nga nako nga nkola ki nga nkanootinga, oba akatamakinze ojja kuŋŋamba Joan kano kabadde tekalina makinga ne kano kabadde kalina makinga ne kano. Ffe ng'abakozi abakola mu nnyumba ogenda sanga nga olina engoye zo naye nga tulina wozambalira nga tukola gwa kwambala uniform zokka kitegeera kuba wano tewali waffe. So kati sometimes waliwo embeerawo neŋŋamba kati nyongereyo emyaka obuntu bwange bwe nina oyinza n'okugenda okuwambala munange okuwambalira ewammwe nga bwafa dda nga bwakaddiwa oba ekintu gy'okuma okitereka nga tokikozesa kiba kijja kufunamu kale kiyinza okwonooneka especially ebaaga bw'ozikwata n'ozitereka oba n'oziteeka abantu awali ebbugumu nga tewajjawo mpewo ogenda kuzijjayo ng'osaye nga zaayonooneka. So kati obeerawo n'olowooza kwesala ku bugoye bwo ng'otambulamu naye munange wano tubeera mu ga yunifoomu nobeera mu ga yunifoomu aga negakuttamu naye abaana balina engoye zaabwe mu biyumba, abaana mu biyumba balina engoye zaabwe abamu bazigula abamu babosi baabwe abalungi baba balina babosi baabwe abalungi babawa abamu bagenda wabweru ne bazigula abamu odalinga online bafuna omukisa omulungi nazifuna nezimutuuka oba omukisa omubi nenosanga bwebityo naye nga abaana mu biyumba balina engoye zaabwe. Waliwo abaana abamu abalaba nga abaana abakozi bambadde engoye ne batandika nti ezo engoye zababosi baabwe mukawo teziba zababosi baabwe kati nga ekyo ekigoye kya bbulu bw'okira nga akyambadde nga tomanyi kigibifaako oyinza okulooza nti kya bosi wange naye nga si kikye kuba bosi wange mukazi namutono. Ati naye just mbawadde nga example kuba waliwo abaana bendaba ku TikTok bali ne bakomenti nga ne bagamba yambadde engoye za bosi wo biki naye abaana emitima gyakaluba omwana asobola okuwa kwevaamu sente neyeegulira olugoye kati oba teweetaddemu sente ani agenda ozikuteekamu naye weteekemu sente ng'okyali mulamu. Obulamu bumpi ekintu kikusanyusa ku mutima kyeteekemu okitegeera. So guys, ebyo bibadde ebigambo byange tugenda maaso nga bwe tulaba ku ngoye zaffe era nga ojja commentingako akagoye akatanyumidde akatagenze nange oba engeri gye nina okukolamu ako kagundi ojja commentingako maaso okukola otimbe teweelabira kusubscribinga teweelabira commentinga era teweelabira kulikinga. Let us go.
basobola okukikukyusiza nga bw'okiraba mweno design kigoye kirungi nnyo era kya bbeeyi naye obuzibu bwakyo tekintuuka so bwe ndigenda Uganda ndaba omuntu gwe kituuka yali bafunyeemu kitegeera naye nga nze nayagala ka design kano kalaba nozina ndi smart so kati nze kuva olwo nenkola ki nendeka okuddamu okuodalinga ebintu online na odalinga ebigoye bibiri naye nga byonna kubanga ndi muwanvu ekirala kintuuka nesigenda kireeta wano ekirala kintuuka naye nakyo kiwanvu naye kitekyo wemba nyambadde kakondo kiba kintuuka bulungi basobola okutambula naye kino nebyenyambalako kondo bisigala byebimu kyetaaga omuntu omuwanvu kubanga oba odalinga ebigoye ku online oba ekintu kyonna ki odalinga online balina okusaba delivery yani transport ate jjukira nti ne bwogenda mu dduuka era naye olina okusasula ki olina okusasula transport okitegeera ne bwogenda mu dduuka olina okuwaayo transport so kati awo kyekino ekigoye kina odalinga eno design yakyo emabega design yakyo mu maaso kiraba nti eno design yakyo munda kintuuka naye kubanga nti obuzibu bwakyo kiwanvu omala okyambala kinaawe kiba kikutuuka oba oli munene oba oli mutono just oba weetaaga kusiba emabega eno waliwo obuguwa oba obusiba nekikutuuka bulungi naye obuzibu buliwo nti nze ndi mumpi so bwe obuzibu bwenakisangamu ate oba oguze online oba ki nebwebakubira tebagenda kujja kubanga tolina gyomanyi gyobasanga tomanyi just bakusanga waka so ne bwe kiba kikutuuse oba kikutuuse byebyo engoye online ogulako obukale bino ebintu ebirala mbaaga biki naye kiyitibwa engoye toyinonanga budde bwo ng'odalinga online bw'ofuna omukisa omulungi wajja olugoye nga lukutuuka ofuna omukisa omubi wajja olugoye nga terukutuuka so yeno ebadde design zange leero mukwano nga tonna subscribe kusaba subscribing commenting liking ya akagoye akakunyumidde kateekawo mu comment osanga delivery nga gyoli naye bannange okay bye guys baagala nnyo mukama abankuumire mukama abampeera omukisa bye